tumwebaza byalesa akoledde ensi ye. Abantu batono nnyo abajja mu nsi muno ne balekawo emikululo, naye abadde omukubo ng'ate ayogera ekimuli ku mutima nga teyekwekakweka ng'abantu abamu ennaku zino bali. Nze yali mukwano gwange era abadde mukwano gwange, newakubadde mu byobufuzi tubadde ennaku zino twawukanira ddala, naye nga ffe tusigazaawo owa Sseruganda ne tumanya nti newaba ne mukwano gwo ng'alina enjawukana mu byokkiririzaamu, otuuka ekiseera n'omugamba kkiriza mu ekyo nange nzikirize mu ekyo. So okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo, tumufiiriddwa nnyo, naye ate era n'ekirala ekisinga obukulu, bwe yali nga representinga eno ng'omubaka wa palamenti, yali ng'ayogera ekyo ekimuli ku mutima nga teyeekweka. Ebiseera ebisinga ababaka ba palamenti bwe tubeereyo mu palamenti abamu batya okwogera kino kijja kunyiiza abalonzi, kino kijja kunyiiza bagundi, naye abadde ng'ayogera ekimuli ku mwoyo. So tumusaaliddwako nnyo, naddala abo ababadde baligala nnyo okuwuliriza ebigambo byo. Lumu newakubadde ng'obadde tokkiriziganya naye, at least ng'obeerako ekimu ku byoyiga kwebyo ebigambo bye. N'ekirala ate era ekikize kyemusaba nti osanga singa wano waaliwo amalwaliro amalungiko yalibadde tafa mangu, kubanga yatubuuliranga emabega kaawe yali afubananga okunoonya akasente ofuluma eggwanga agende bamujjanjabeko, naye ng'olumu akasente kamubula n'aguma mu mbeera. So kati n'ebyobulamu byaffe mu Uganda byetaaga okwongera okuweebwa priority. Naddala ffe ng'ababaka ba palamenti emabega kaawe twayisa obuwumbi 657 buteekewo eddwaliro lye bayita specialized hospital Boa, naye omusigansimbi n'azibba. Mpulidde ng'abamawulire muwandiika nnyo nga mwogera nnyo ku bubaati obw'ebikumi 200 miliyoni 200, naye nga siwuleyo bannamawulire bakuba mulanga nnyo nga gwe mukubye ku mabaati, nga nali nsuubira ne ku ddwaliro ly'e Lubowa we mujja okukola ti eddwaliro ly'e Lubowa naye ku mabaati buli omu obadde omuwulira n'atabeera mu byamawulire ng'ayogera ku bubaati buno wa miliyoni 200, naye ku ddwaliro ly'e Lubowa erya 657 billions nga teri alyogerako. So yembeera gye tulimu, naye era twagala okusaba Omukama amukuume, amusaasire byonna ebyamusobako, n'okusaba bannaddiini. Nawulidde ebigambo ebibadde ebisiŋŋanyizibwa eyo mu bannaffe nga bagamba mu Kato Lubwama abadde n'essabo tebajja kumusabira. Essabo kya bwabuwangwa, tewali atalina kya buwangwa ki. Kati ye tagamba nti ataddewo essabo n'olwekyo Katonda taliiyo. Ebyo ebyobulongo bibeerawo, naye nze mpulidde kye babadde beekwase ennyo, kubanga ate ffe naddala ffe abakkiririza mu ddiini tugamba kimwe mulina okumusalirawo omusango nti yabadde n'essabo. Katonda alina omusalirawo omusango. Ne bwe munaddeeyo mbw ate simanyi tetujja musabira ate tubeegayirire, ekyo nakyo si kirungi nnyo. Wano tubalaba basabira n'abatemu ne bagamba omutemu ono atumaliddewo abantu bafe, Omukama omukuume, naye kati abadde yatemulaani gwe ekimulangisa ennyo mbw ate simanyi tusooke twetolole mbw ate omukulu abadde n'essabo, omukulu abadde kiyese essabo lisobola okubeerawo. Mwenna mumanyi ebyobuwangwa by'ensi eno, nze sirina ssabo wange, naye ate bwe nsanga alina essabo kyemubuuza kimu nti okkiriza mu Katonda, ebisigalidde saagala kumanya. Katonda yalina okukola kyokusalawo. So n'olwekyo ekyo nkyogeddeko ti bannaddiini beekube mu kifuba, tebalina buvunaanyizibwa butandika kujajinga bantu. Ate omuntu bw'aba afudde aba afudde. Ffenna tulina okulaba nga tumusabira Katonda amusaasire n'okunyolwa awamu naye. Naye ate bwe tuleeta amalala mbu simanyi bano bagambye bannaddiini omusajja abadde n'essabo abadde takola ki, ekyo kitwenyamiza nnyo naddala ffe abaliwo abalamu. Nti kyekiseera ne bannaddiini beekube mu mutima bamanye nti omuntu bw'aba afudde, regardless kikyabadde nakyo, regardless kikyabadde akola, mulina okumusonyiwa ne mumwogerako birungi. Ne bwe kuba kusaba oba baagala tubakwate tubawe ssente nti basobole okujja okumusabira, nazo tujja kuzisonda tuzibawe, naye ng'ekigendererwa nti beetowaza bamanye nti omuntu yafudde, tumusabire mirembe, tumusiibule, ate tusabe ne Katonda amusaasire ebyamusobako, kuba mu nsi muno temuli mulongo. Katonda bw'ayagala beenyige mu program bamusabire. Lwaki tebamusabira nga basabira n'abatemu? Abatemu bwe tulina abasajja batumalidde wano abantu mu ggwanga wano, naye buli kaseera obuli abagamba gundi ono omutemu muwangaaze, gundi mukuuma omutemu ono. Kati babasabira abatemu ate ono yattiraani, Kato Lubwama yattiraani omuntu. Omanyi nti oba essabo libadde libeerawo bubeezi wakaawe nga lyakikanga sinalirye nga yamanyi Katonda we. So beeteekemu mu program bamusabire
tetukyetaaga malala. Mu nsi muno temuli mulongoofu, ne mukama waffe Yesu yagamba mu nsi muno temwali mulongoofu okuggyako oyo Katonda gw'aliba alonze. Tetukyetaaga malala ate kwongera kulumya bafamire, tetujja kugira ne beegiragira. Tumusonyi wabeerawe oba beetaaga ffe abalamu ffe tuba tugenda tubeetondere basobole okujja okumusabira. Naye ng'ekyo nkisisitingako nti wano tulinawo mu ggwanga bekijja batutemulira abantu baffe ne babawamba ne babateekeyo ne bababuzaawo. Webulira ebiseera buli kaseera ffe tugenda mu kereziya nga bagamba ono omutemu tumusabire omukama ayongere okumuwangaaza, tumusabire omutemu ono mukama amuwe ebirungi. Naye ate kati ono omusajja wadde abadde gwatalina muntu gwe yatira naye ng'alinawo bubeezi jasi sabo waka. Bibya amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.